abalungi be basinga obungi ababi. Alai bafa balungi aba Dream TV awamu ne BTV n'abatuuliza ku mpoza Impact Radio tusanise okubalaba ate tusanise okuba nti mutuwuliriza tenammwe okubanga mutulaba. Mwebale nnyo okugoberera programu yaffe eno ennungi era eŋŋanzi gye muli abalungi be basinga obungi ababi. Omwanjizi wo si mulala yenze Aida Nakuya Mpalanyi mukyala Mpalanyi okugikutuusaako. Ngolwairo nzize okutunulira ekintu ekinakuwaza ate nga kiringa ekyobuwaze nti abantu bangi batwala abantu baabwe mu malwaliro abamu ne bavaayo n'obulamu nga bukyuse era nga balamu bulungi nga bali ku madagala nga n'eddagala balekeddewo ddimira abalala ne bavaayo nga n'eddagala bakyalimira naye ne bamugamba genda ojja kuwonera ewaka ojja kukomawo okolenga review ate ekinakuwaza ennyo ke kakaseera omusawo waakuyita n'akugamba nti bambi tugezezzaako kyonna kye tusobola naye omuntu wo tasobodde kulama oba afudde era abantu abasinga bagamba olimba omuntu gwe mbadde njogera naye afudde ki abasawo ne bagamba jangu tukulage ne bakulagira nawe n'okakasa nti omuntu wakoze eki afudde. Ekyo ne kiba nga tekikomya kulabya muntu nnyini mufu nnaku naye ate bbiiru z'omufu zonna baza omuntu z'abadde akozesezza nga mulwadde paka ku kaseera k'okufa kwe oba oyina ozisasula. Waliwo eggwiro eribadde litambula ery'omukyala akwasa ennaku ng'akuba omulanga nti waliwo eddwaliro eriganya omumuwa omulambo gw'omwami we kubanga alina okusasula ssente ezikunuukiriza mu bukadde 30 kyokka ssente ezo nga tazikola ki taziyina. Mbuuza kyansa abasawo okumma abantu omulambo nga n'obulamu bw'abadde asasula okutaasa tebutaasibwa. Mu studio mukulu mwali era nga agenda tuwabulako ku nsonga eyo. Mukulu kirina nno bye mpabula ku bintu by'abasawo. Ndi social doctor. Onneeganye. Sikwegaana nze njagala okutegeeza Bayibuli etugamba nga tonnagenda mu lutalo bala baza oba bala kakati ondwaddeko kututte mu ddwaliro mbabuuziza ssente meka ze banansaba tobuuza ssente ze banaakusaba kakati awo mbambaze mbasibaze yanga kati alwadde saa 8 gwa kiro kiguddeko bugwe waliwo amalwaliro namirembe ejja kubeekola ekiro lubaga ejja kubeekola ekiro naye ate waliwo naga private agakola kiki ekiro kakati awo nina okwanguwa okutegeera mangu nti kamutwale we nnaakola ki we nnaasobola naye si kumutwala ku ddwaliro erikuli okumpi ng'ate erya private nga lya bbeeyi enkya bakusabe miliyoni 5. Mukulu nolowooza ebya ssente bikyaliko private oba gavumenti nze ndaba buli ddwaliro kati lya bbeeyi. N'ekirala omulembe gukyuka ebintu byonna ebireetebwa abantu okwokyebwa biva mu bintu ng'ebyo. Omuntu afiiridde mu ddwaliro ate bamukwatiddeyo omulambo bagukwatiddeyo mpaka wasasula ssente ezo. Kati bw'ogwamu akambayaaya n'obaga nti mugusigaza bagukola ki baguteeka mu ggwanika ne gubeerayo paka simanyi nti tokiraba tebayinza butagutwala guziika oba gwokya bajja gutwala bagwokya bakole ki. Ebintu bino byonna emirembe gikola ki gikyuka nti kyekyo kyonna insurance kati katugambe insurance death okufa wano omukyali yatandika burial services wano abantu funeral services yes abantu ate baali baloza nti kinaakola baali balabanga kityoboolana nnyo balaba oyagaliza munno kufa nti omuntu oyinza otya obutaziika sengaawo omukazi teyakola bizinensi kati sibe bali kati bw'ofa bayinza obutakyakuziika tebasobola butakyakuziika ekiseera kijja kutuuka nga ab'emulago ate beegayirira
abantu balekeyo emirambo gyabwe. Ate lwaki? Bajuuke. Lwaki? Bagifunemu bibagifunamu. Bw'omanyi binagifunamu. China kati bagikolamu ennyama. Abantu balya ennyama y'abafu. Nawano bagirya lwaki weebuuza. Nawano abantu balya ennyama y'abafu. Tetulina basezi. Kyo nkijje ku mpewo za Impact ate okijja ku radio era akaklipu nkasanguddewo. Impact weeri kugobawo ebyo olidde. Impact weeri kujjawo bali b'abafu boonoonyi ate okisangulirawo otya ku Impact. Genda okisangulirewo ku UBC. Naye wano abo abalya nnyama z'abantu balamu. Kyekigendererwa ky'okubuulira enjiri, kyekigendererwa kya Impact. Wona abantu bali abafu. Abantu bali buli kimu. Omulembe bwe gugenda gukyuka Bayibuli nze ngenda nenewunya n'abantu abeewunya ebiriwo mbutuddawa. Naye ng'ebyawandiikibwa byonna bikugamba nti bwe muliraba kino mulimanya kino. Bwe muliraba wano mulitegeera nti ebiro eby'enkomerero bituuse. Naye abantu byonna weebiri biwandiike. Naye ate n'owulira omuntu ng'agamba mutugoyingewa. Omuntu agoyingewa. Ebyo. Mbu Uganda eragawa. Uganda egenda kulagawa. Eneeva weeri. Yali evuddeko wano. Kakati yawulamu dokita akuyita atya. Nze ngenda ne ngamba abantu nti kati nze nyinza okuba nga bampita Alex mukulu wano. Ku nsi. Naye Katonda ampita linnya ki? Kinabanga maama wo bw'anaakubuusabuusa bw'ati. Naga nti eryana lino oba akaana kano olwana luno oba akuyita mannya ga kiki? Mannya malala. Okusinziira ye nga bw'akumanya. Akuyita mannya ga kusuusuuta okusinziira nga ye bw'akwagala oba bw'akumanya. Ayinza okuyita lwana gwe jangu wano. Oba kaana gwe jangu wano. Oba kyana gwe jangu wano. Oba gwana gwe jangu wano. Gonna mannya. Katonda akuyita linnya ki? Ampita Aida. Eri Aida gwe baali kutuumira wano. Owulidde? Katonda akumanyi okutusinga. Okusinga. Akumanyi naawe okusinga nga bwe weemanyi. Era bw'ayogera mu Yeremiya nti nakumanya nga tonnazaalibwa nga tonnatondebwa na mu lubuto lwa maama wo n'enkutuuma erinnya. Kati olina okwegendereza nti dokita akuyita linnya ki? Antirawe. Ekipande kiri wali natedde kiga nti welcome to Kampala. Dokita akuyita linnya ki? Patient. Casualty. Customer. Mulwadde wange. Kati dokita erinnya lyakuyita. Kwajja okusinziira oba n'akusaba ssente ng'ofudde. Oba nedda. Mukulu. Nze nandirowoozezza nti omusawo ono ali kumpi ne Katonda. Kubanga omusawo akugamba omuntu yenna atwala omuntu we mu ngalo z'omusawo aba amwesize nga amututte mu maaso ga Katonda. Era omusawo akugamba nti bw'atasobola Mukama y'anaaba akoze eki? Tebikwatagana n'omulundi n'ogwo. Obusawo n'obwa Katonda tebikwatagana. Omusawo adde eri, Katonda adde eri. Omusawo ayagala kuwonya bulamu bwo, Katonda ayagala kutwala bulamu bwo. Nedda. Ate kiki? Katonda yagenda kutegekera. Yesu bw'atyo bw'atugamba. Yakutandika nno okukwata Bayibuli wano. Owulidde? Kirabika. Bulijjo ebeerawo ko wano. Weeri. Nja kutandika ogiko. Naye saagala nnyo kwefuula omuntu wakabi bw'ate Matayo agamba bw'atyo. Omanyi saagala nze kukikola ekyo. Mukulu, ekinsasuza ssente zino mu ddwaliro. Kuwona. Omuntu bw'aba afudde, eddwaliro mbadde nze mwennyini nnyina n'oddisuuwinga lwaki omuntu wange tawonye. Kubanga ogambye nti omusawo agamba nti Katonda bw'atyo bw'akoze eki. Katonda bw'atyo bw'ageze. Ekitegeeza Katonda yawonya. Meaning omusawo talina na nsonga yonna lwaki
inze akwatira omulambo guno mu ddwaliro oba akwatira omulwadde yenna mu ddwaliro omulwadde ne wabanga awonye nga talina ssente oba osobola omuleka n'ogamba Katonda akuwonyezza mwebaze. Anti nze gambye kisinziira kuyita linnya ki patient customer mulwadde wange bw'aba akuyita patient oli mulwadde customer oli bya busuubuzi nti oyo customer wange afudde casually tebamundeetedde buleetezi awo okitegeedde so wegendereze dokita akuyita linnya okitegeedde ate n'ekyo ekyokusasuza dokita tomusasula ssente nti awonye obulamu bwo dokita omusasula kukolako makanika w'emmotoka bw'akola emmotoka omusasula kukola oba wayipa oba biki byaba akozeemu naye takuwonya gitomeza kino kyanjawulo mukulu si kyanjawulo nzize ndi mulwadde oyagala kuwona era mukujja njagala kuwona naashuwalensi yange esookera ddala okuwona kulaba musawo nenkuwa eddagala n'olimira n'ogenda eka olidde bw'otuuka eyo n'ofa dokita talina wekimukwatirako kati wano njogera ku mulwadde afiiridde mu mikono gya dokita ono kiba kya bugunjufu okusigala nga amubanja ssente nti omulambo guno tugubanja era tugukutte teguva wano paka nga basasudde oba ng'omuntu yenna waba afudde emirimu gye giba giwedde aba takyalina kyazza bamuwa omuntu we n'amutwala. Kiba kya bugunjufu naye tekiba kya buntu. N'ekirala waliwo bino bye bagamba nti conditions zonna ng'ozituukiriza eddwaliro kiri akolamu osanga si yazikusaba nozikusaba nga naye bamuwa omusaala. Era in most cases omusawo ono si yasaba ssente eddwaliro lye lisigala nga zisaba ssente anti eddwaliro y'oli ofa order from above gwe tutamanyi bulungi oyo ono omusawo musajja wattu naye bawambuwe muki musaala gwe kakati biiru ayinza n'okuba nga si yagikola yawandiika ddagala lyeyakoze eki ddagala lyeyawadde omulwadde kakati bali abalala babikolako nga bajja bawandiika amabaluwa gaabwe nga babaga nti miliyoni 4 n'ekitundu nga ne dokita oli tamanyi nga naye abanja musaala gwe naye ekikulu gw'olina okumanya ngenda mu ddwaliro ki ekikulu buli muntu alina okuba ne dokita ebintu bina by'oteeka okuba nabyo mu bulamu dokita wo looya wo accountant abo si basatu ndowooza beebo abo buli muntu yandibadde nabo nga babe nga tebamuyita kasitoma nga bantu nga ekimutuukako ekikugwako kiba kigudde ku ye naye abantu abasinga tebabalina gw'olina dokita wo muyina accountant ate looya alooya nyina bangi ate tolina kuba na bangi balinganga basatu nga ekingwako kiba kibaguddeko basitukiramu kuba ne looyawo byonna ng'abimanyi dokita akumanyi naye emirundi egisinga abantu ffe tulinda ne tulwala n'onoonya dokita oyinza n'okugwako omuntu nga si dokita neefuula akujjanjaba kivaamu ng'olwala ng'ofa nti dokita yamusi ng'ate omulambo bagukwatirayo mu ddwaliro nti baagala ssente. Nenze ngamba nti omuntu ono aba afudde aba tebakyalina kye bamubanja ate osanga nnyini mufu yalina kyabanja ku ki kyataddemu baba bakirina kye bamubanja kakati gwe kyogamba abasiraamu bo mu ndozambu bwe bafiirwa amabanja bagasasulirawo awo wennyini
bakikola ate bannamuziika kakati omufu naye baba bamubanja singa baba tebamubanja lwaki akola ekiraamo okumubanja kyawufu nekubanja nekusaba sente z'eddwaliro zino mu kufa oba kusingire okubanjiza nti eyo enju yaani kati nti kakati emmotoka yaani n'olaba abaana nga batabusi mukulu lwaki gavumenti eno tereetayo poliisi buli muntu n'aba ng'alina insurance ku nsonga eyo kubanga gavumenti yaffe poliisi yayo butaba na poliisi nedda ate gavumenti poliisi yayo butaba na poliisi nga abakozi ba gavumenti abasinga bali ku insurance anti gavumenti yaffe poliisi yayo butaba na poliisi ate nga abakozi bayo abasinga bali ku gavumenti bali ku insurance policies ez'enjawulo the beneficiary few ab'omukisa nenze nakikunnyonnyodde dda nti toyinza kukola miliyoni 45 against 5 ezisobola ziri 45 zonna zirabirirwe zine 5 zokka tekisoboka olina okufuna middle class nga nene nnyo nga yerabirira abakadde abatono oba abaliko obulemu abatono naye toyinza kugamba nti 5% yekola mu gavumenti eweeyo insurance kubanga abantu bano abantu ne batali ba gavumenti n'abakola mu private institutions basasula pay as you earn basasula emisolo ez'enjawulo abamu ne basasula ne NSSF naye ngera tekusobola kuvaako pay as you earn ezo zijja for pension sikyo ng'okaddiye olitayalinze ne batandika okuwa ssente zo eza NSSF ze zijja eyo ze ziragira kati ate ya insurance birala buli kimu kirala medical care ate nakyo kirala owulidde ekiseera kirituuka nga twagala ne social care ate nga nakyo kirala owulidde so Uganda ddunda akubeere naye nze ndowooza nti buli kintu kirina engeri gy'oyinza okukikola ki okukikwatamu kati awo gw'omuntu omu amagezi ki kuki omulwadde gwe bakwatidde omulambo gwe asooka asasule agubalikiri mukulu omuntu abeere ng'afudde ng'alinga mpomboze agubalikiri nedda tasobola kugubalekera omuntu woba oyagala n'omuziika mu Uganda kati okola otya nga bakusaba miliyoni 3.5 tozirina olina okunoonya weewola ssente ojja osasule kale bw'oba osobola kikole naye munnange nze waliwo olwentuuka nga njagala nakwewola emitwalo 10 naye nga tewali agimpa noga nti banne tewali ddala asobola kumpa mitwalo 10 n'oyita mu ssimu yonna osoma naye nga tolaba abantu baavu naye mwami mukulu osobola okubulwa emitwalo 10 kweri n'omugagga ate bw'omutuukako omugagga ye atayinza kukuweera ddala kubanga tuyinza ate kusaba muntu mugagga mitwalo 10 aga nti ono ayagala kumanyiira oyo omubuuka bubuusi naye n'osanga abantu bannankima nankerebwe Josefu Semakula naye ng'okimanyirire ddala nti tekuli n'omu agenda kuwaayo owulidde ate otya okukubira abantu ab'obuvunaanyizibwa ate batugamba yo network iziko tuyo net worth balimba abantu bobeeramu basalawo kinene nnyo ku kikyofuna kituufumu anti kyenkugamba ekyo kati netiwaaka yange bonna bendimu ogenda okulaba nga tewali gojjako 10 nedda okitegeera nedda gosobola okufuna gojjako 10 naawo ani agamba omulala n'anoonya ye ng'ate talina gwayinza nakuggyako 5 omulala n'anoonya gwakuggyako 10 olidde naye teri kibi ng'oli mwavu oba batayagala kukuwa buwi teri kibi ng'oli mwavu oli mwavu era weetooloddwa abaavu n'otandika okukebera simu yo ate nga kubanga w'obeera ng'oli mwavu weetooloddwa ku bantu abalinamuko osobola okubakuba obusimu awo omuntu wonna atafiira n'afiira emulago naye n'ataziikibwa mulago ate waliyo omwavu ayeetooloolwa abagagga era omwavu yeetooloolwa baavu owulisi teri kiruma nga esente tolina naye n'otandika okukebera mu ssimu yo nga naye akaata agenda kuggwako noga nti ono
ono Namukasa, ono Namusoke, ono Nampi. Oba abamu baba balina nga tebaagala ttuwa. Amalala nno tewagase mpingamu nga geggo. Omulala wateekamu jjojjoddo. Omulala noga nti oba jjojjoddo yaani. Owulidde. Naye ng'oyagala 10 gyokka. Nga tosobola gifuna. Naye oli okugamba nti ayagala miliyoni 3.5. Ate ddala ng'ofiiriddwa omuntu gw'obadde ate olabirira. Si kyangu ekyo. Olidde. It's not easy. Abantu abamu gye bava batabuka n'okutabuka. Kati awo kyova olabanga eddwaliro lyonna we lijjanjaba omuntu n'atawona teriyina musaba ssente lyandimulese bulesi kubanga nti omuntu kasitaafa emirimu gye giba gikoze eki giwedde. Naye ababadde bamukolako tebafudde. Anti tebafudde bali okuba kyali abalamu. Balina basasula essente zebakyakolera. Mbadde musasula za kikutaasa bulamu. Obulamu tabutaasizza. Wuliriza. Bano abakozi bakola buli lunaku. Era abantu bangi bafa. Ye akola mwezi. Era balina omuwa omusaala gwe. Oba gw'ofudde oba tofudde ye akyasaavinga abalala. So, kati eddwaliro lyetaaga ssente ezo. So, nze kyegambye nti weepimire eddwaliro kiri okola ki? Owolereza okusaba omulambo ssente. Nkunnyonnyola kirimu tekinikali ebintu ebiriwo nti ono ye akola buli lunaku. Yes. Kinganga nkakati nze bwe nnaaba ne housemaid wano akola buli kanaku n'enzija nfiirwa. Ne mga sijja kusasula nti kiki tinfiiriddwa ssente zonna z'obadde okola nga tuyamba ono afudde. Wabanga gwe amusasula gwe afudde kiba kitegeerekeka. Bw'abanga abadde ajjanjaba mwannyinaze nga mulwadde simusasula. Omusasula kubanga ye omulimu gwe si gwa kujjanjaba mulwadde. Nedda ku ssaawa yayo abadde amujjanjaba. Anti ye abadde amulabirira abadde tamujjanjaba. Okulabirira n'okujjanjaba bintu bibiri byanjawulo. Si byanjawulo nnyo. Owulidde? Okulabirira kwe kuimplementinga oli byakuwadde okujjanjaba. Nti ojja kumira amakerenda aga. Mirundi 3. Amakerenda gabiri gakola ki oyo yakulabirira kati. Owulidde? Bombi bali as important. Kakati negwe n'omala ofa. Sinza agamba nti ono simusasula olw'okuba ogw'ofudde. Kubanga ye abadde akola buli kanaku. So ye dokita akola buli kanaku. Wow. Ne bw'onooba ofudde era n'awalala wali wajja kuba yafa. Era alina okubeera. Ate akola mwezi gwe. Ate eddwaliro lirina amasannyalaze. Lirina amazzi. Lirina biki. Kati g'ofiire bwereere. Oyagala kufiira bwereere. Nze nzikiririza ddala nga tosasudde omuntu bw'afa bandimulessenga ne batamusabanga yadde n'ekinusu n'ekimu. Kisinziira ku ddwaliro ku musawo edda mukyala ate omuntu nga bw'afiira wakaani amusaba ssente. Naye ng'enfa ssebo gye bafaamu nga wamulabyeko yafiiridde awaka ng'aba abalabako. Oyinza okumala emyaka 2 ng'ekifaananyi kiganye okuva ku feesi. Ofunda nakaakati. Muleka mwabalabanga tebannabagolola tebannabazza. Tebaagololanga. Nga bakuzza biki. Bw'ofudde otwigi. Kubikulirako okulaba ku mufu. Mukulu kyogamba waliwo engeri abasawo bano gye bateekateeka omuntu ng'agenda okufa. Kati babalunguuseza ddala. Teri musawo atalina mulambo gwe. Ekitegeeza omusawo omutuufu asabenga ssente ezo yadde omuntu aba afudde. Siwulidde? Nti ekitegeeza omusawo omutuufu asabenga ssente ezo yadde omuntu abeera afudde. Mwebale nnyo abawuliza ba Impact Radio abatulaba ku BTV ne Dream TV temujjangaoko mweraba.